Bano be bantu abataliko mwasirizi poliisi y'Ejjinja be yadduukiridde n'ebintu ebikozesebwa waka mu nkola yaayo ey'okunyikiza enkolagana yaayo n'omuntu wa bulijjo. Bangi ku bo abadduukiriddwa ensi ebatunuliranga abatalina mugaso eri eggwanga nga n'abasinga tebalina we beegeka luba. Mu mbeera eno, poliisi y'Ejjinja mu kwagala okunyikiza enkola yaayo mu bantu ba bulijjo esazeewo okudduukirira abantu bano ng'omumyuka w'omuduumizi wa poliisi y'Ejjinja Mwesigwa Onesimus bw'annyonnyola. Omulamwa gwa wiiki eno okudda eri abantu kubadde kugamba nti okutereeza ensobi, monitoring and evaluation, okwekenneenya okutereeza ensobi n'okukola emirimu obulungi. So tuze wano bakateyamba nga tulaga nti poliisi naffe omulimu gwaffe omukulu ogw'okukuuma abantu n'obulamu bwabwe. Abantu bano bali kitundu kuffe, okuŋŋaanyayo ebirabe bye mulabye tubibawe kuba we batali bo abantu bannayuganda ate naffe nga ye ssentebe wa LC3 mu division y'Empumudde William Ebusa asiimye omutima ogulagiddwa poliisi eri abantu abataliko mwasirizi. Embeera ebaire tubaire banaga aye mutunaziza mutuwaire emmere emigaati buyito w'okusiika era tujja kulya kijanjalo kikalu tudda kusiikaku tukalange ne chapati tweyanziza ino bana. Mu nkola ya poliisi n'omuntu wa bulijjo kyasalwawo ekitongole kya poliisi okwetoolola eggwanga lyonna okubaako n'emirimu egy'enjawulo gye kikola n'abantu ba wansi mu kujaguza enkola eno kati ewezezza emyaka n'ennaku ng'ekwajja. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.